tuwali olwana naye. Okay. Yes. Njaga tuveewo ko honorable tutunulire mu kusumba Pastor Jengo ng'omwana omuto ati 24 years ali mu katu family ye oba tusobola okuyita bamaama be bannamandu b'omugenzi Pastor Yiga bamutabukidde bagamba nti n'omwana tabalabirira bamututte mu kooti era olunaku olwaleero w'enjogere ya ssaawa eno ziri essaawa 7:29 olukiiko olutudde ku kya Pastor Yiga Ekawaala ayise bamaama be bonna bannamwandu bayiga babereke ensonga ze batematema nenge gye bagenda ogabanamu ebyobugagga mu kimu ku byo wawo munnamwandu asangibwa Nansana yamututte mu kooti n'amulopa nti tamulabirira yamusaba emitwalo 10 buli wiiki egy'okulabirira omwana muganda we ye nga Jengo yatutunulye ku buzibu n'entalo eziri mu famire ya Jengo because kibaddewo ku pastor kyaliwo ku kafeero asano kye mu famire ya Pastor Yiga bigenda koma. Of course tabina nnyo gye bigenda kulaga. Okay. Naye we are there to blame. Blame who? Fe mikwano gya Pastor Yiga mwana twamulekeredde nnyo. We need to go etuyamba omwana oyo era ngamba buli muntu yenna abali mikwano gya Pastor Yiga mikwano gye biki mikwano gye mwali Mathias walukaga gwe bayingira naye tugende naye tugende tuyambe Jengo nakugamba luli nauke naweereza kugamba nkubira ku simu kabanga we shit gwolimu nzenze kawano mu ggwanga nze nsobola okuyimirira emabegabo netukulwanirira netukuwa amagezi netukwagala netukuwalaafu nosobola okubeera nga ova mu katukano akiveemu Jenga ajja kivaamu nga tutudde naye. First of all bannamwandu twagala mujjewo akajanja mwagala okwerabisa tumuve bannamwandu ba Pastor Yiga muleme kutabukira Jengo tabendangako Jendo tabangalangako Jendo tabakwanangako katulaki mukwanta ebizibu ebyali badde ku Pastor Yiga ne mujja n'obiteeka ku mwana we. That is wrong. Kibi bagamba ye musika yalina okubalabirira ne babeera musika naye speed gye mumuteekako mulinganga abamufuula bbaawa mono mwana wammwe nolwekyo muwe respect omwana wammwe mukwate empolampola temumusaasire bw'abantu abo bamanyi Jengo kyawulira kaakati laafu ya kitaawe yonna gye yalina omukwano gonna gwayina kati nga ali tortured naye nga tali tortured nti abantu babanja Pastor Yiga yalekawo amabanja ge yalya naye nga ali tortured by bannamwandu abeze mugende mufumbirwe badde abamu bukyayina bato lwaki omwana mumufuukira ettabu ate abasinga ku abo bannamwandu bayiga abaliwo era balina abasajja mwaki temuwa badde ne mugiwa abasajja bammwe abapya bano be mwafunanga Yiga alwadde awo lwaki temubawa abasajja bammwe abo ne babalabirira omwana ne mulema kubeera nga mumufuula ekitagasa. Jengo weetaaga okuyambibwa. Pastor Jengo yabayise bonna n'abagamba munsibye muntutte mu kooti kati okujjako kulwaninga TV atava mu makooti yali mu kooti ey'enabweru owiki ewedde yabadde mu yemakindye kati abayise n'abagamba buli alina omwana wa Yiga jangu tuteese jangu tulabe tugenda okusortinga out this bive mu mawulire twanigwera mu mbeera ya kafeero bandiziikula Pastor Yiga akati nga bamuzuula DNA ey'abaana nga bamuzuulako biki. The dead must be respected. Abafu tuteekeddwa obbawa ekitiibwa. N'ekyo ekintu ky'okuziikula abantu abatali basezi lwaki mwagala okuziikula andi babaga kuzuula bundaga butonde tewali ndaga butonde omuntu mulekazi akole ki awummule akaana akazuukusa senga okalaba obwana bwe yali azadde bifeeke ebyokuziikula abantu Date mugeza ne mwepampaliko kuziikula Pastor Yiga muziikula wa anti kati abaana bagenda kujja bangi n'atalina mwana tugeza muzadde munze amutwalire Jengo nti omwana wa ate akati bakwata Jengo nanti Jengo si mwana wa Pastor Yiga tebafaanaga bakwate omusango omusaayi gwa Jengo bagujjeko bakwate ne baganda nga bajjeko DNA naye but not going there bakwate Pastor Yiga sajja watu yeewummuliddeawo mukwano gwange bwe twayogeranga oluyaye lwaffe yeewummuliddeawo mutandika omutemaatema mumugjayo lwaki
how stupid you are. Yeah, Pastor Jengo chicho tagenda mwelabira kwa nacho shoje bayitanga chicho tagenda chicho lifate welabide ku Pastor Jengo. Pastor chicho lifate welabide ku Pastor Yiga. Ekirungi ekibi. Ekirungi. Mufute bamwogera ko kibi honayo. Lwaki ngatwogera ku internet ya tension yonna. Kale tusoke n'ekirungi. Yiga ina ekintu kye nali nsinga okumwagalako kwagala music. Wano nalabye abantu abaagala ebintu ebyo. Pastor Yiga yali number 1. Bagende ku Pastor Bujingo. Klipu mwetwali luli. Pastor Bujingo naye oyayagala nnyo naye abantu be. Ogambe mugenda nazanyayo omuzannyo. Twagala muzanyira omuzannyo. Naye tujja kuzanya gwa bwera atuwe emiliyoni nga 10. Pastor Bujingo. Tukukole. Agenda mikolo. Mikolo gyaji. Ejja makula. Ya makula. Ezaffe zinaabula naye wange kategebwa aba mu mukola ayagala nnyo makula. Ate ayagala nnyo mulaga nti balumya kkulo okufa obufu. Balumya Teddy. Naye Teddy yamuma divorce. Mulumya okufa obufu. Mukwano dogo kiki oba kulumya. Wali abaddekawo ne bakukyawa. Ne bafuna abantu ne bafuna abala ate ne baagalana nnyo n'okusinga gwe baali bakwagala. Katonga batukyaye nzo baya bakankyawa. Oli mwana muto bakukyawa kibyeferi yange bakukyaye bikinaabo. Buno bumalaya bw'okwana olunaku lumu enkya ne kakukyawa okajja ku street mbu ate n'okafula akakasigo munsesa nnyo. Omuntu omuguze ku street emitwalo 2 ate omufuula otya mukazi wo. Akati bw'oba bukukyawa. Okay, wadde kyatunyonyola ebirungi byo kyolifa toyalidde ku Pastor Yiga. Nkubuulidde. Ate ekibi. Love for music. Ekyo yali akirina n'ekirala Yiga yalina fitina. Fitina banne nga bw'olaba kati abalokole ne bw'afuna abantu abangi ennyo n'anyiiga oli bw'ajja n'afuna abaatula mangu ebizibu byabwe ne banyiiga balina nabo langozi zaabwe nga bba abasumba. Akati awo toyinza okwerabira nga waliwo omusumba ali emabega ali ku Ssejjengo nga yakuŋŋaanya abakazi abo yagala bakaswaziswazi bakajje mu bizinesi y'obulokole y'obusumba. Ate nga Mukama Katonda yandaba ndabika oyo mumanyi. Naye omugenzi bwe yafa okubiri yasanyuka nnyo n'agamba bafunye ekirungi mu ddiini omuntu nga false prophet Pastor Yiga yali afudde. Pastor Ssenyonga yasanyuka nnyo ng'omuntu. Kati bwe yasanyuka n'akola atya ye n'afuuka Katonda. Ssenyonga namugamba ajjewo amalyoge naye ajjewo amalyoge gaateekateeka ku bantu ku bapasita banne agajjewo amalyo bulidde n'ensi tugiryako makoola Luyiga twali naye ng'ayogera empeta n'ebimu ku byansinga ng'okunsesa empeta n'omuti yanyimiranga nnyo ne peni yawandiisa yalinanga ebintu bye nga bibye ku bubwe bwekka. So twanyumirwanga nnyo ebintu bye n'ebyo bye nanyumirwa nnyo. Nanyumirwanga nnyo that thing. Ate kyo tagenda mwerabirako ekibi. Busungu. Pastor Yiga yali musungu wabiri. Ng'alina obusungu. Nga bw'akyawa omuntu abanno amukyaye. Alina obusungu ng'alina obusungu bukambwe. Kyo tatera kunyiiganyiiga naye nga bw'aba anyiizi akutama. Akutama ng'anyiiga bubi. Yalinga mu mbeera atya we mwabeeranga nga mukyali mu music eyo dda. Zino Yiga nabalabanga n'abakasozi abo zinalabanga bawalukaga bakajja. Kasozi Livingstone muganda wange Kasozi na mama waffe omanyi ba Luganda eyo. Mama wa Kasozi Livingstone ne mama wa Luganda. Wow. Ne Walukaga. Ne mama wa Lukaga. Ye Walukaga mama wange bombi bampindi bate bava mu siga lya kamyuka ebyo. So we are sisters. So akati eyo Pastor Yiga kyenamulako naye ono omwana waffe yeetaaga kumuwa maanyi era ssebo Jengo oba oyina yona gy'oli fe abagoberezi bo gye tuli abawagizi bo bataata bo fe tuli bataata be bataata tuleme kusirika omwana waffe nga bamutulugunya
bano abakazi kati akakajjanja ke batandise okumanyira okwo kwe batandise wataaveeyo omuntu ababoggolera watwagala tubaboggolera the extent batandika okweyambula kubanga manyi bajja kubitandika byogere katono kwama atwogerako atya fe tatwagalangako fe tumanyira tatwagalanga ani abagamba mba nti nabaagalako tesiti zaffe sisters zimwe zayiga ndala nezanga endala ne bali bamama be alina okubawa ekitiibwa naye nabo beewa ekitiibwa bawa omwana ekitiibwa Jengo mwe bamama muwe Jengo ekitiibwa kubanga kati ye bbaawa mmwe nede ekyo tekikirizibwa mu Buganda kikirizibwa okwebaka ku mama towebakako naye omuntu asikidde bbaawo aba afuuse bbaawo abazze mu gundi ya bbaawo olwekyo ekitiibwa kye mwali muwa bbaawa mmwe mukiwe Jengo okujjako nga mugamba nti yiga mwali temumuwa kitiibwa mwamukolanga byakimalaya nga mwagala okukola byekimalaya naye oba nga mwakolanga bya buntu bulamu nga muli bamaama abalungi naawe tunuulira Jengo omutunuulire ng'omwana wo omwana we ali ku bizibu bye mwagala omuteekako nga ye mwana we akakaanako koolina kuwazaala muyiga nga kekajjengo ke bataddeko ebyo ebizibu mumukwatibwa ekisa mutegere namanyi nti kijja kuggwa era kijja kuggwa era nga baboogerwako abakazi bazibu bayagala bateeka omwana ku gundi aleme kuba na kantu konna konna ke yeekolera mu bimu ku bye basaba baagala atunda TV abawe sente anti kati TV eyo olowooza egula sente nga mmeka simanyi gwe yali abaddeko ne TV ye TV bajja gigula miliyoni inga bino oba miliyoni 5 bazigabane bamanyi nti akati bwe bazigabana ne kibaki buli mwana afunyeyo buli namwandu kati tolaba nti waliwo obusiru obutali busasulire bannamwandu kati yabakwana okanaga nti bwe ndifanga mutundanga ebyanga okubabeezaawo mutuggyeko obusiru omubaka thank you very much okudigestinga mu nsonga za pasita waffe Jengo tuli naawe tulina abaartisiti mubeere ne Jengo kitaawe yatwagala nnyo kitaawe yayagala baartisiti ate ne Jengo naye yayagala baartisiti n'olw'ensonga tetupa ku mwana waffe tuyimirire naye nze Jengo nyimirira naawe wadde tojja kundabakaawo mu lukiiko kiiko olwo olw'ekisirusiru lw'olimu tesijja kubeera mu ebyo kubanga olwo olukiiko lubadde tululwetaagisa omukubirako kakasimu n'omugamba mutabani wange Jengo bitambula bitya njagala naggendayo va mu bino ebyokukuba essimu ngenda kgendayo ewa Jengo today or tomorrow nja kgendayo kubanga tulina okuyimirira n'omwana waffe oba twagala oba tetwagala honorable Katuma toyanza naye nga tetunasiibula tetusobola butayogera ku nsonga za Bobi Wine ne Besigye